Essula y'e13. Awo mu biro ebyo waaliwo abantu abaali bali awo abaamubuulira eby'Abagaliraaya bali Piraato bye yatabulira omusaayi gwabwe ne ssaddaaka zaabwe. N'addamu n'abagamba nti, mulowooza nga Abagaliraaya abo baali boonoonye okusinga Abagaliraaya bonna kubanga baabonyaabonyezebwa batyo? Mbagamba nti si bwe kityo, naye bwe muteenenya mulizikira mwenna bwe mutyo. Oba bali 18 ekigo eky'omu Sirowamu be kyagwako ne kibatta, mulowooza baali bakozi ba bubi okusinga abantu bonna abaali mu Yerusaalemi? Mbagamba nti si bwe kityo, naye bwe muteenenya mulizikira mwenna bwe mutyo. N'ayogera olugero luno nti, waaliwo omuntu eyalina omutiini ogwali gusimbiddwa mu lusuku lwe olw'emizabbibu, n'ajja ng'agunoonyaako ebibala n'atabiraba. N'agamba omulimi nti, laba, era emyaka 3 nga njija okunoonya ebibala ku mutiini guno ne sibiraba. Guteme, n'okwemala gwemalira ki ekifo obwereere? Ye n'addamu n'amugamba nti, mukama wange, guleke mu mwaka guno era ngutemeretemere nguteekeko obusa. Bwe gulibala ebibala oluvannyuma kirungi, naye obanga si bwe kityo oligutema. Awo ku lunaku lwa Ssabbiiti yali ng'ayigiriza mulimu ku makuŋŋaaniro, era laba, omukazi eyali yakalwalira dayimooni ow'obunafu emyaka 18 ng'agongobadde nga tayinza kwegolola n'akatono. Awo Yesu bwe yamulaba n'amuyita n'amugamba nti, omukazi, osumuluddwa obulwadde bwo. N'amussaako emikono, amangu ago n'aba mugolokofu n'atendereza Katonda. Naye omukulu w'ekkuŋŋaaniro bwe yanyiiga kubanga Yesu awonyezza omuntu ku Ssabbiiti, n'addamu n'agamba ekibiina nti, waliwo ennaku 6 ezigwana okukolerangako emirimu, kale muggirenga ku ezo okuwonyezebwa, naye si ku lunaku lwa Ssabbiiti. Naye Mukama waffe n'amuddamu n'agamba nti, bannanfuusi, buli omu ku mmwe ku lunaku lwa Ssabbiiti tayimbula nte ye oba ndogoyi ye mu kisibo n'agitwala okuginywesa? Era oyo omwana wa Ibulayimu eyasibirwa Setaani, laba, emyaka 18 tagwanidde kusumululwa mu busibo obwo ku lunaku lwa Ssabbiiti? Awo bwe yali ng'ayogera ebyo, abalabe be bonna ne basuwaala, n'ekibiina kyonna ne basanyukira byonna eby'ekitiibwa ebikoleddwa ye. Kyeyava agamba nti, obwakabaka bwa Katonda bufaanana na ki, era nnaabufaananya na ki? Bufaanana akaweke ka kalidaali, omuntu ke yaddira n'akasuula mu nnimiro ye, ne kakula ne kaba muti, ennyonyi ez'omu bbanga ne zituula ku matabi gaagwo. Ate n'agamba nti, obwakabaka bwa Katonda nnaabufaananya na ki? Bufaanana ekizimbulukusa omukazi kye yaddira n'akikisa mu bibbo 3 eby'obutta, bwonna ne buzimbulukuka. N'atambula mu bibuga ne mu mbuga ng'ayigiriza ng'agenda e Yerusaalemi. Omuntu n'amugamba nti, mukama wange, be batono abalokolebwa? Ye n'abagamba nti, mufubenga okuyingira mu mulyango omufunda, kubanga mbagamba nti bangi abalinoonya okuyingira so tebaliyinza. Nannyini nnyumba bw'alimala okugolokoka n'aggalawo oluggi, ne musooka okuyimirira ebweru n'okukonkona ku luggi nga mugamba nti, mukama waffe, tuggulirewo. Kale alibaddamu n'abagamba nti, sibamanyi gye muva. Ne mulyoka mutanula okugamba nti, twaliiranga era twanyweranga mu maaso go, era wayigiririzanga mu nguudo zaffe. Kale aligamba nti, mbagamba nti simanyi gye muva. Muve wendi, mwenna abakola ebitali bya butuukirivu. Eyo eribaayo okukaaba n'okuluma obujiji, bwe muliraba Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ne bannabbi bonna mu bwakabaka bwa Katonda, nammwe nga musuuliddwa ebweru. Balijja nga bava ebuvanjuba n'ebugwanjuba n'obukiiko obwa kkono n'obwa ddyo, balituula mu bwakabaka bwa Katonda. Era laba, waliwo ab'oluvannyuma abaliba ab'olubereberye, era waliwo ab'olubereberye abaliba ab'oluvannyuma. Mu kiseera ekyo Abafalisaayo ne bajja ne bamugamba nti, vva wano weegendere, kubanga Kerode ayagala kukutta. N'abagamba nti, mugende mugambe enkerettanyi eyo nti, laba, ngoba dayimooni, mponya abantu leero n'enkya, ne ku lunaku olwokusatu ndituukirizibwa. Naye kiŋŋwanidde okutambulako leero n'enkya n'olw'ebbiri,
kubanga tekiyinzika nnabbi kuzikirira bweru wa Yerusaalemi. Gwe Yerusaalemi, Yerusaalemi, atta bannabbi, akuba amayinja abatumibwa gy'ali. Emirundi emeka nga njagala okukuŋŋaanya abaana bo, ng'enkoko bw'ekuŋŋaanyiza obwana bwayo mu biwawaatiro byayo, so temwakkiriza. Laba ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukwa, era mbagamba nti temulindaba okutuusa lwe muligamba nti aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama.